Tukwaniriza mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku lwaleero tugenda kulaba engeri musajja mukulu Museveni gy'awona okubeera ng'ateekebwa ku kalabba. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni teekako ne banne abalala abaali bayita ba Freedom Fighters bawonera watono okubeera nga bateekebwa ku firing squad eyali eteereddwawo ebiseera ebyo ne Pulezidenti Idi Amin Dada. Olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 10 February 1973 kinajjukirwa nti abantu 11 abaali bagambibwa okubeera abayeekera ba Front for National Salvation bagiyite FRONASA nga kwaliko n'omubbi omu Badru Semakula baateekebwa ku firing squad mu bitundu ebiwerera ddala bina eby'eggwanga oba ziyite regions 4 bwe batyo ne battibwa ng'ensi yonna eraba. Abayeekera bano baali balwanyisa gavumenti ya musajja mukulu Idi Amin era nga baali balondooleddwa bwe batyo ne bakwatibwa. Bano baatandika okubalondoola okuva mu 1972 Desemba nga babalondoola okwetooloola Uganda yonna. Bano nga tebannaba kuteekebwa ku firing squad baasooka kutwalibwa mu kkooti ey'amagye yatula mu Kampala ne basingisa emisango egy'okuyeekera gavumenti era ne basindikibwa ku kalabba. Kkooti y'amagye yatuula nga yakulemberwamu Lieutenant Colonel Onzo ng'ono yasingisa 11 bano omusango ogw'okulya mu nsi olukwe teekako n'okwenyigira mu bikolwa eby'obuyeekera mu gavumenti eyaliko. Kkooti eyatuula mu Barracks y'e Makindye mu Kampala yasalawo nti abayeekera 11 bano teekako n'omubbi omu bagenda kuttibwa nga bakubwa byasi mu bantu nga balaba nga bagenda kubattira mu byalo by'ewaabwe nga bazadde baabwe ab'enganda abako n'ab'emikwano nga bonna babeegesa amaaso. Kino kyakolebwa okwongera okubeera nga bakendeeza ebikolwa eby'obuyeekera ebyaliwo mu biseera ebyo teekako n'obubbi obwali bulabika nga bumeruseewo mu ggwanga. FRONASA akabinja ak'abayeekera kaali katandikibwa mu mwaka gwa 1971 ne bannayuganda abaali badduse mu ggwanga erya Tanzania mu kibuga Dar es Salaam nga kino baakikola okubeera nga balwanyisa gavumenti ya Idi Amin era nga Yoweri Museveni ye yali akulira akabinja kano. Musajja mukulu ono Museveni mu kitabo kye Songi the Mustard Seed page ya 507 yategeeza nti baatandika okukusa emmundu nga baziyingiza mu Uganda mu mwaka gwali 1972 omwezi ogw'okutaano era nti ezimu baaziyisa Kabaale endala Tiak ate ezimu nga bazikukusa paka mu Kampala. Emmundu ze bakukusa ne batwala e Kabaale zaali zikumibwa James Kalambuzi teekako ne Joseph Bitwali era nga bano Amini yabateeka ku firing squad mu lujjudde mu 1973. Emmundu ze bakukusa ne baleeta mu Kampala Haruna Kibuye ye yali azikuuma ate ze baatwala mu Atiaka zaali zikumibwa Kina Pyojok era bw'atyo n'ategeeza nti baali bataddewo n'obubondo obulala mu kitundu eky'Ettoolo Mbalala Mbale teekako n'Ejjinja. Yadde nga musajja mukulu Museveni yawona okubeera nga abeera omu ku abo abaatirimbulwa ku firing squad ng'ennaku z'omwezi 10 Ogwokubiri si gwe mulundi ogwali gusoose okuba ng'asimattuka okufa naddala mu mikono gy'amagye ga Uganda Army. Kubanga mu kusooka Museveni era yali awonye okubeera ng'akwatibwa abasajja ba Idi Amin bano. Baali ba military police abaali mu 15 abaali bayunguddwa okukwata musajja mukulu ono Museveni teekako ne banne abalala babiri okwali Martin Mwesiga Wuku Kazimoto Mpiima nga bano baali mu kitundu eky'Amaluuko Housing Estate mu Mbale gye baali balindidde munnaabwe Mawumbe Mukwana. Bano bwe baakwatibwa nga bagenda kubatwala mu Mbale military barracks Museveni yatebuka bw'atyo n'adduka. Era kino yayongera okubeera ng'akikakasa mu peegi ye y'ensanvu mu kitabo kye ekya Songi the Mustard Seed bwe yategeeza nti yasobola okukozesa omukisa n'amasuka. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Bwe yategeeza nti yasobola okukozesa omukisa n'amasuka
ng'alowooza nti banne bagenda kumulabirako nabo badduke kyokka ekintu kye bataakola. Bw'atyo Museveni n'asobola okubeera ng'atebuka, wabula banne bo be yaleka emabega tebaasobola kuwona. Okusinziira ku biwandiiko bya State Research Bureau, biraga nti bano baayongeramu amaanyi okubeera nga banoonya abayeekera abakulemberwa musajja mukulu ono Museveni, weewaawo nga mu biwandiiko bino omuntu gwe baali banoonya amanya baali bagatankana nga wamu bamuyita Mubebeni awalala Museveni. Era ng'ebiwandiiko bino byali biraga nti musajja mukulu ono yali muduumizi w'abayeekera eyatendekebwa mu ggwanga erya China. Museveni mu kuwandiika ku ngeri mikwano gye gyakwatibwamu yategeeza nti yabaleetera okukwatibwa ye yali Latigo. Latigo ono mu 1971 yagabanako naye ruumu mu Rex Hotel mu kibuga Dar es Salaam eky'eggwanga erya Tanzania, nga yasobola okulondoola Kangire eyali omulwanyi wa Fronasa n'amuwa eri basajja ba Idi Amin. Kangire bwe yakwatibwa ye yayogera banne abalala bonna n'enteekateeka ze baali balina, era ng'ono yawaayo n'ennyumba ya James Kaluhanga eyali mu kolegi y'e Kyambogo mu Kampala. Kaluhanga nga tannakwatibwa, munne Valeriano Lwaheru yali alina stick grenade yasooka okubeera ng'akasuke yatta ab'amagye ga Idi Amin abaali bawerako. Wabula Lwaheru grenade endala gye yali alina ye yamutta bwe yamutulikirako bwe yali nga tannaba kugikasuka. Kinajjukirwa nti mwaka gwa 2010 musajja mukulu Amama Mbabazi yaliko Prime Minister bwe yali ng'ali mu kujaguza obufumbo bwe mu kitundu eky'e Kanungu. Yategeeza abaali ku mukolo guno nti yasalawo okubeera nga wasa mu 1973 oluvannyuma lwa mukwano gwe kubanga yali attiddwa Idi Amin. Nga mukwano gwe ono ye baagenda okumutta nga tannaba kuwasa, nga kye kyamuleetera ekinyegenyege. Kaluhanga ayogerwako yali muganda wa Edward Lulangalange yali munnakimina ki UPC Lukulwe, era nga Kaluhanga ono ye yali omuto. Lulangalange yategeeza nti muto ono yali mugezi nnyo era nga baali bamuyinamu essuubi olw'engeri gye yali yeeyisaamu. Kaluhanga ayogerwako we baamuttira yali atemera mu gy'obukulu 24 gyokka era nga yali tannaba kuwasa. Wabula nga wayise emyaka mingi bakitegeera luvannyuma nnyo nti ono yali aleseeyo omwana ow'obuwala era ng'omwana ono yafumbirwa mu kitundu eky'ekyazanga Masaka. Okusinziira ku mawulire agaafulumizibwa ku bantu abaateekebwa ku firing squad, kyalaga nti Kaluhanga ye yekka abantu ba bulijjo gwe baayogerera ebisongovu nga bagenda okumutta. Kaluhanga bwe baali nga bamusibye ku muti, abantu bamwogerera ebisongovu mu Lunyankole nga bagamba nti kabamutte kubanga tebaagala bayeekera. Kino kiraga nti abantu ba bulijjo nabo baali beebuuza omuvubuka gwe baali balaba nga mugezi nnyo ayinza atya okubeera ng'ate ayingira obuyeekera. Bino byafulumizibwa mu mpapula okwali olwa muno teekako ne Voice of Uganda mu February ng'ennaku z'omwezi 12 teekako ne 13 mu 1973. Yadde nga abayeekera 11 bano baateekebwa ku firing squad, wabula omuyiggo ogw'abayeekera abalala tegwakomaawo. Ebyembi abayeekera bano be baali bayiga tebaasobola kubakwata nga bwe butuukidde olunaku olwaleero be bali mu buyinza nga be bafuga eggwanga lino. Abamu ku bayeekera abalala abali mu Fronasa abaali ab'amaanyi abaali banoonyezebwa kwe kuli Amama Mbabazi, Elia Kategaya, Luhakana Lugunda, Ekuya Magode, Mawumbe Mukwana, Abbas Kibazo, Haruna Kibuye, Haruna Bakali, teekako n'Akena Pyojok. Ebintu bino byonna ebyabeerawo musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna gy'abyogerako, era mu January wa 2013 musajja mukulu ono Museveni bwe yali mu retreat y'ababaka ba NRM ekyankwanzi yabategeeza nga ye bwe yamala emyaka 50 malambirira mu political struggle.